ebyo nno byebyo anko biga yapatana Kenzo naye alimba alimba omanyi Saimo bw'oba oli ku muntu atakuddira n'osigala ng'okyamuliko ate gwe ofuuka ekirala ye yamupatana gwe ofuuka ekirala kati nalabye amuyise na Lady Kenzo nga kiki ekikutuusa omwana oyo alina bwino gwayagala otuwanga akyatya balimba alimbamu kubanga atabigula nti Kenzo abigula kiki mu kuyisa Lady si mu bubi naye alimbamu okuva lwe yamutandika tamunyeganga kigambo gwe lutalo kyolwo lwotakomye okuyinza okuba nga alina obulumi bwe bwabwogerako obwabutakuwa contacts nebiggwa nga nzira mu bitabo bya Nkatolu Bwama bannange waliwo omuntu gw'otalina kuleka kweyagala ng'olina omumulemerako anti ofuuka ekintuntu mu bantu tolaba baba wange yalemera ku mwana n'alemera ku mwana tamuddamu n'omaliriza ng'ofuuse ekirala tannafuna bagimutunuzaamu Lutankome nedda alimba. Big guy is a brand. He's a brand. Muyimbi wa kalimu gwanga muno. Hiti azikoze, concert azikoze, kakati bwakyo obwo. Big guy agamba nti buli amanyi Kenzo kisinga mutawanya luzungu n'akitegedde n'Oluganda lumutawa. Ave ku muntu. Buli wolwana n'omuntu Saimo. Nenzijja ngo tunyizemu nenkuvuma n'otanzira n'otaddamu nenca nenkuma nekuvuma ne woba olina ensonga ensi etandika okulaba olinga atalina buzibu bulungi nnyo ne bwoba olina ensonga yo munna kati luli olaba ekya contacts waliwo abali kusaidiye kubanga balaba oba oli awo kyayogera kituufu ekyo kiyitiridde naawe kiyitiridde kintu kyogereko kiveeko yali mutuufu takyali jo simanyi nti omusajja oyo nti n'Oluganda lumuwa obuzibu omusajja yayogedde Luganda okitegeera omusajja yayogedde luki Luganda tiyayogedde Luzungu twandigambye nti tiyategedde luki Luzungu omusajja yayogedde Luganda ebintu byonna byayogedde byabadde bitoolako oba nga bigattako ko copyright byabadde bigattako kati ono gyavudde ate okutandika ate okucomplaininga omusajja oyo banoonya wanaakaabira simanyi tosobola ku bintu omusajja byayogedde mu kuziika wali buli muntu yabiwulidde buli muyimbi yabaddewo abayimbi bonna bamuwadde engalo fenna babaddewo okitegedde ebintu byabadde very positive n'agamba n'okugamba nti watosobola kulaba nze oba tosobodde kwogera laba Silver Kyagulanyi Bujingo laba Dr. Hildamani laba Dr. Anona azanya emizannyo wa Katemba ono Ashraf Semwogerere okitegedde nakuwonekeza bw'oba ntosobola kukola kikuntu nanga babimanyi tegedde mpalagane naki nabo talina buli kyayogedde kyali kigatta ku copyright omanyi saa abantu beerabire omanyi abantu abamu balowooza nti basoose okulwanira copyright eyo si basoose copyright abantu bagirwaniridde kuva dda abantu bagirwanirira kuva ki kuva dda okitegeera naye oba kiki oba excitement yagijjeewa oba tiyategedde biki I don't know kati kitegeeza kiteekamu ebituli mu bigendererwa ebyakabondo kaabwako simanyi Federation ako so Kenzo yeetereza atalekerawo okubuzaabuza abayimbi agamba abayimbi banne olw'okuba nti yabalowoozesa nti balina omukiririzaamu because bamanya amanyi okitegeera tokozesa mukisa gwa muntu kulowooza olw'okuba nti alowooza nti omanyi ate omukozesa ensobi don't take advantage abantu bataddewo obudde bwabwe mu bintu ebyo okitegedde tulina wano ebitongole bitwala abayimbi obimanyi UNCC NCF okitegedde UPRS UMA byonna kati gwezi wali mu kubuzaabuza abantu so you must be careful ja big guy wano mu lunaku lumu n'okolera omuntu waliwo ze yakola nga ye bbiri alina ze yasharinga nga bavuma Eddie Kenzo ziri oba nnya
nze mbadde nakalaba olunaku lumu ng'oli ku muntu alina ekimuli ku mutima ayagala kiveeyo oyagala afe okibuulira ffe twaliyo muyite ekisajja kikulu naawe sayimba kyonna kyekiri yomba luggwe bw'oba olina ensonga yo gituuse kiggwe nga tebiggwa mu lunaku lumu bigayi yomba ate kati mujja kusigala mutunyiigira osazeewo afuuka ekirala ate nze kimanyi bigayi libwoyomba kimuluma kirumaani Kenzo singa kyali kimuluma singa yamwanukula dda nanti asirisa yinza oba amwanukula mu fake pages nzolaba nze sirina buzibu kuba yomanyi sirina buzibu kuba yimbi no fit buli omu mwagalirayo buli omu ki naye ekintu bwe kiba kisusse mbiga y'amazima gali nti kino kisusseemu bwaba Eddie Kenzo alina kye yakukola ekikuluma ku bibiri kolako kimu kyatule kiggwe wagenda omukube bw'oba tosobola kyatula n'ekiggwa mulumbe tosobola kugamba nti asobola okubulwa Eddie Kenzo okumubuulira ekimuli ku mutima bwe kitaba ekyo bino byoyomba wamma amuvume kyonna kyekiri ffe tetumanyi kati bwe tunaajajingira eno ffe tumulaba ng'omukazi atamala lutalo ebyo bintu by'abakazi omuyimbi n'omuntu abadde amuvuma ng'amukuutinga naye oli wanvumye bubi kakati nyongera amuwano ekyokubiri erinnya lyange lyogere buli bwanyagala abantu bategeere erinnya lyange kakati nze tosayo biga yafuuse kano akavubuka ka wano okategedde kakati